Leero omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu atuteredde akavidiyo nkya leero nga koogera nga katutegeeza bannayuganda ffenna buli omu wasinzidde nga katutegeeza nti avudde mu ggwanga. Avudde mu ggwanga. I personally am so happy. In fact, that video has made my day. Kubanga nze mbadde omutima gundi mu bbanga. Nze omutima gumbadde mu bbanga emyezi gino gyonna kuba mbadde simanyi butya Mr. President bw'asula. Ekyamazima kiri nti Mwami Kyagulanyi okoze decision esinga obulungi for your life, for your safety, for your dear people abakwagala. That was the wisest decision you made, and we are proud of you. Kuba tubadde tweraliikirira geega amazima obadde mu matigga, tubadde tetumanyi nga tusuubira busuubize essaawa yonna bagenda kutusuulako mulambo batugambe nti kapuuti gwate gavumenti bunaku emwegaana bwewoza ffe tetumunoonya, ffe tetumulabangako, ffe tetulina kye tumwagaza, addeyo mu maka agaatuuli akola ng'abasajja boogedde ebigambo n'abakazi. Mu butuufu nga tetumanyi butya bwe tugenda kufuna kuwuliza ng'oli mu ggwanga bwe baaza buli wamu, baaza abantu bonna nnyumba ku nnyumba, bakunoonya tulabika. Ne tugamba bajja kugwako eyo omusajja wattu bakutugumbulira eyo nga teri ayamba omusajja ow'abantu, omusajja yalondebwa ensi n'ensi. Mu butuufu tubadde tusula tukukunadde ffe abaagala enkyukakyuka era abagikkiririzaamu. Kubanga bw'otunuulira gavumenti lunaku egamba tunoonya Mwami Kyagulanyi, naye basiiba bawamba abantu, basiiba abantu, batuuze n'okusiba bakyala b'abantu bonna ababadde beetoolodde Mwami Kyagulanyi. Abaana bonna bavundira mu makomera, enkyukakyuka, amakomera gonna gajjudde baana ba nkyukakyuka. Mu butuufu emitima gitubadde waggulu ffe ng'abaagala enkyukakyuka. Era Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyo decision gy'okoze ffe ab'enkyukakyuka abannamaddala tujjuwagira 100 ku 100. Ate ne tukwebaza obutatulyamu lukwe, obutatuyiwaayo, kubanga mu butuufu obulamu bwo buyuzaayuziddwa. Amaka ne gayuzibwayuzibwa, famire ne bagiyuzaayuza, buli kintu kyo ne bakidestroyinga, ne bakumalamu amaanyi naye n'otaggwamu maanyi, n'osigala ng'olwana. We are proud of you. Era tuli mabegawo Mr. President. Ate ne ntwala omukisa guno okwebaza mwenna bannayuganda abakuumye Mwami Kyagulanyi Ssentamu, kubanga ekyamazima mubadde mumwagala. Ekyo kiraze nti neggwanga likwagala. Emyezi 2 n'olemwa okukwata gavumenti eyina intelligence eya waggulu n'ekulema okukukwata, kitegeeza bannayuganda bafubye nnyo okukweka, okukeepinga safe. Ate si bantu ba bulijjo bokka abali civilian. Nze nkitegedde era nkiraba nti bateekwa okuba n'abo waggulu ab'amaanyi abaakoowa gavumenti eno bangi, nabo bakuwadde obukuumi obw'enjawulo. Kuba tosobola kubanga obadde ku bukuumi bw'abasiviliani bokka, wabula n'abantu abalina powers nga balaba ekimala kimala bakukwese, be bakukuumye, era tubeebaza nga bannankyukakyuka. Tukyali naawe, tugenda kubeera naawe kuba gwe President omulonde. Ekyo tekiriiko kugira kubuusabuusa. Abannayuganda tubalidde mu lukwe amidst all challenges ezikutuuseeko. Abantu bagenda mu maaso ga Mwami Museveni ne bafuna buli kye baagala, tabamanyi, tabalabangako, abeeyanjula ku lunaku olwo n'abawa ssente obuwumbi n'obuwumbi. Naye kati gwe amusuza ng'otudde
gwa musuza ng'ako kunadde oba kutulyamu lukwe n'ogamba kugendeyo ozayande kuwadde zenkanawa naye n'otazifaako n'ogamba nedda. I'm standing with my people. I'm standing with the oppressed people. N'otatulyamu lukwe. Tukwebaza Mwami Kyagulanyi era Mukama ayongere okukuuma tulina wamu naawe for God and my country. The struggle still goes on. The struggle continues. Teri kugwa mu maanyi. People power, our power. Ye muyimbi Doreen Mutiibwa ng'akulaga essanyu oluvannyuma lwe yakitegedde nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye eggwanga oluvannyuma yakoze akatambi ng'ategeeza Bannayuganda nti omunaakalabira nja kuba sikyali wano. Agamba essanyu lye yafunye talifunangako kubanga obunkenge obadde bungi. Omulala wuno agamba atya? Bwe tubagamba nti ono ye ntandikwa ya buli kimu ate mwenna kati mukkiriza nti akasajja kabali ebigere 10 mu maaso bwe guba mupiira kabali mu 10-0. Ffe kati abamu emitima gitukkakkanye. Ffe kati abamu tusobola okunywa amazzi ne gatuyita mu mimiro nga tetweraliikiridde. Wabadde wano Parapasago mubadde nga muzanya nga buli omu bw'avaayo. Era ffe akasajja tetukanoonya. Era ffe Kyagulanyi tetumunoonya. Naye ng'emisanvu gye musuula mu makubo. Ng'ebitego bye musuula busuuzi mu makubo. Lodi bulokoze mutaddewo. Nga ffe tugamba bannange bayinza n'okumukwata ne bamuttira eyo. Ngeno kuba bino bye muzenga mugamba ffe. Simanya ffe tetumunoonya. Mubadde temusindikira message nti mugisindikira Bannayuganda. Kuba ffe temututya. Mubadde mugisindikira international community zirabe nti akasajja tebakanoonya. Nga bw'wabaawo obuzibu obumutuuseeko basobola okugamba nti oyo osanga waliwo abadde bamuwala n'oba waliwo ekyamutuuseeko nga mmwe temukiri mu mitambo. Era president okusalawo n'agamba nti kaakati afulumya eggwanga. Awo nno ffe abamu kati tusobola okugamba nti kaakati awo nno we tuli. Omusajja abadiisinza abalabisiza nga abatategeera. Ku buwumbi n'obuwumbi bwa ssente bwe muyiye. Ku ssente sente y'omuwi w'omusolo gye mufujjiridde. Gavumenti gye mufujjiridde buli ab'ebyokwerinda. Ze mufujjiridde buli muntu nga mulowooza mulina musobola okumukwatira. Nga mulowooza nti mulina intelligence eyimiridde. Kati ndowooza mukitegedde nti byonna bye muliko buugi. Bwe Munnayuganda kino kikulaga ki? Bano abasajja buli tewali. Like what we call security. Ewaffe Uganda tekiriyo. Wacha tulina buugi. Esawa zino nze nkimanyi kati mulabika muli ku buli airport. Mutadde ennyonyi mu bbanga muyibula na kumunoonyeza mu gundi zitwala mifulejje. Basajja mmwe akasajja kabadiisinza ate kabakakasiza tikabali ebigere 5 mu maaso. President okusalawo okufuluma eggwanga awo nno kale buli omu kategere emitima kati mutereere. Kuba kakati kyalesa abakoze mukiriziganyiza naffe ffenna ate mujja kukkiriza ti akasajjako kaliko kabasukkako ate yabawa entandikwa yabawa ekiddako yabawa nti kakati wano mubeeko temuzzaako mugenda okutuuka wali ng'ate ye yabuuseewo dda. Naye mmwe bannange mulimu ekikyogamba nti mulimu sayidi gy'obeerako nga buli kimu mubeera ku wiini nga buli w'oyo ogamba nti weewaawo tugende mu maaso. Omubbi ekyewunyisa Uganda gy'osanga omubbi eyabba nga yagoba gwe yabba amunoonya alabe. Gy'osanga omubbi eyabba ku China gwe yabba ng'amugoba misinde na kiro ng'amunoonya. Omusajja oyo mujja kumuwulira. Mutwe yabagamba they fear what they don't know. Kano ke kaseera ke tulimu. Akalulu wakabba naye tekakusobola na kukutuuzisa mu kifo kimu. Byonna nga bigenda mu maaso ate ye Calvin Kayanja yagamba birala. Yabagamba dda nti omukulu yali yatema dda. Era ye ayongerezaako ebigambo bye. Nakafuna messages 542 nga Bannayuganda bantendereza obukugu bw'ennina ku kulabisa bannabyabufuzi ab'obufere. Omanyi nababuusa luli nti Kadingo ayitamu era n'olunaku lwe yayitamu ne mbagamba nti omukulu abadde ava ggulu emmoroka baziwadde liidikka
n'atuuka ne ku immigration abakozi abakola ku kisaawe Entebbe ne babajjawo. Kyokkola batosobola kulaba wadde ekifaananyi kya mukyala we wadde eky'omwana ng'ali ku kisaawe. Teri akirina. Baasooka kkiriyalingawo omukulu n'ayitawo mission eggwe bulungi. Bino byabalimbalimba nti yagenze leero. Omukulu yayita mudda. Era bw'aba ayagala okumprovinga alege abantu passport ye. Tulage passport yo. Wano mu Uganda n'oyita ku kisaawe ne batakuba kifaananyi. Kalulu akawedde aka 221 mukyala wo baamukuba ekifaananyi n'abaana. Ku luno watikka n'embwa. Abaana n'embwa ne mukyala wo n'obatwala mu America naawe gy'oli era bulijjo gy'oli. Ky'oyagala okutugamba osobola okufuna ezigolola essuuti ezisala ebirevu ne bizikubula. Oli kuba na Uganda obuzaabuza, oli ku munyago wafubutuka ggulu. Omukooto ye yakuteeka mu mmotoka Manisuru ne bagiwa ne liidikka. Wagenda okutuuka ku immigration nga n'abakolawo baabajjeewo. Kadingo lekeraawo okubuzaabuza bannayuganda wayita mudda. Bannayuganda wabukuŋŋaanyaamu essente ndizijjako dikiteeta toziwanga nambalirira. Omaze okukwata omunyago gwa Mwami Museveni gwe yakuwa okuwuddiisa abantu ogenze mu vacation. Nabagamba Kadingo yayitamu. Kati baani abaali bampakanya. Towakanyanga information Calvin Kayanja gyakuwadde mu State House ntuuka bulungi, ewa Museveni ntuuka bulungi, ab'opposition mbali mu bwenti. Kati bwe nkugamba omuzannyo oguliwo ne gye gwazannyirwa. Omukulu yafubutuka ggulu yaliko ne lead cars. Paka okumutuusa Entebbe ku kisaawe. Bw'aba awakana gwatuwe sitampu ya passport kwe yagendera. Bwe bate yafuluma weeks 2 emabega. Kadingo noonya b'obuzaabuza gwe lya munyago gwo nenze kyenkakasa gujja kukutuga. Nga bigenda mu maaso yeekookodde Abannayuganda naddala Abaganda akuzesezza statement nti Eguddu Muganda is a dead one. Agamba ekyali e Masaka ng'omuntu omukulu agamba ffenna tubifiirwe. Lwa nsonga ki bibino? Katemba gwe nalaba mu State Lodge e Masaka. Honorable Nammeere lwe yakyaliza President Museveni abakulembeze ba Great Masaka nava ku Baganda era nzikiriza kati nti Eguddu Muganda is a dead one. Nalaba abusajja nga n'amannyo gaakalimererwa okusenya naye nga kagamba ffenna tubifiirwe. Wabba akalulu k'owa Nuupu n'oweebuuza interest yo eriridda wane sympathization ku muntu wa Nuupu ng'akutte bendera n'alina obuwanguzi ye muntu owammwe. Bannange zino sikirabanga yamala akiraba. Engenekko ku mitima liri ku bantu b'e Masaka akubuulira nali omu ku ba specialist bannamawulire abaatwalibwa okutunuulira ensonga. Era nali ku mwanjo nnyo wali nga nkola omulimu gwa State House okwetegereza ebintu bwe bitambula mu Masaka wali. Nalaba obusajja obwaguba amannyo nga kakyuma amannyo naye nga kasalawo kaluma n'ogwengulu. Owaffe si yalina okubeera ffenna katubifiirwe at least owa Nuupu yaba akwata bendera. Buno buwanguzi bwa Nuupu kafunvube era eddogo eriri mu busajja bw'e Masaka awo. Simanyi Nammeere my sister bw'olinziza Masaka awo naye nze ndaba n'obutwanja kubulya. Ng'omuntu owammwe yennyini yakutte bendera n'obuwanguzi yabulina naye ng'omaliridde. Bannange ennaku eri e Masaka awo n'obuntu obw'omitima emibi. Omusajja obutaagala kubusinga n'obukyalo obutaagala kubukirako. Kakasalawo nti ffenna katubifiirwe. Bannange nalaba amawana e Masaka. Nzikiriza nti Eguddu Muganda is a dead one. Era Nammeere bw'omala e Masaka awo omwezi nga tolidde butwa. Kukko lye nalaba mu bantu b'NRM. Abantu b'NRM. Omuntu w'NRM n'akikinala n'asimba amannya agamuwunya bye byali e Masaka. That's what kye nalaba. Amanya nga kalinga tigalinga ga mpunu amanya galinga agemmese. Nebadde yabo tebayinza butaloga. Kye nalaba e Masaka natwalibwanga omu ku bakukunavu okutunuulira ensonga bwe zitambula. President Museveni yatunuulira abasajja bali. Ekkooti ekuwunya nako naye owulirira ddala toyagala mummwe mubeere mu muwanguzi at least ow'ebbali akitwale mwenna mubifiirwe. President yanyiiga yabusiibuza emitwalo 10. Zirabanga ku President Museveni nga munyiivu ku mirundi gyonna gye mbadde mu maaso ge naye lwe yali e Masaka yanyiiga yalaba enkwe obutaagaliza enge eziri mu Baganda. N'agamba kale mwazze abeeka mu bagambye baganaabe
muddeyo n'emitwalo 10 mugende n'ekisiraani okuva mu state road Masaka naye nge eddogo obutaagaliza obutakirwako mama kiri Masakaawo akasajja ne kakwata omuzindalo kagamba President Museveni akalulu na mmere ya Bakabe kati kakubuuze owe Nuupu bwe yandika wangudde n'ofunirawa mbadde manyi bw'ogatta ku kibiina kyammwe abandi kumye Victoria eno n'okulaba nti mugisimba weebeerewo kubanga Masaka emaze ebbanga ng'ekifo ekyo kibeeramu bannuupu olwalira abandi badde balijoyisinga n'okukwatagana ne munnammwe mulabe butya bwe musobola okuweereza abantu mumukuba kumusuulayo kubanga mwenna mwagala ffenna katubifiirwe eddogo eriri mu bantu b'e Masaka siridda mu kitundu kyammwe n'otuli akasajja akawunya n'amannya amannya gakulemye n'okutereeza ekkooti ewunya okufa obufi eddogo eri e Masaka nalaba omusajja n'omukazi obubi obutaagaliza ozo obiwulidde nti ekyali e Masaka yali ng'ombe emu ffenna tubifiirwe mbuba NRM to NRM naye ndowooza entalo eziri eyo nnyingi nnyo era nga wakugambye nti abantu abamu beewuunyisa omuntu n'okwata n'omuzindaalo nti n'agamba omukulembeze ono tebamulonda akalulu yappa kappa awo tuvuddewo munnange Lulirayita atawukidde Ssenga Acid lwa ssente ze basonda eza Jaden eri talina magezi gagamba nti sigenda kuwa ssente muvubuka gwe toli mulwadde wali osonda zaaki ye wamala okuzisonda abatali balwadde obadde obawa zaaki kubanga according to your explanation the sole reason as to why you didn't give Jaden money because he was faking illness yali afekinga obulwadde bwe kati gwe n'ogaana okuziwa ssente ezo naye osobola oziwa abakuvumirako osobola okuvuma osobola okukwata ssente n'oziwa abaho olw'okuba abadde akuyirawo omubiri naga ate muvuma asidi mumuveeko asidi niyo mwesonyiwa asidi ererererere n'okwata ssente n'ozibawa nga sibalema sibayi tebannafeekingako na bulwadde n'ozikwata n'ozibawa naye ng'ogaanye okuwa ssente omwana gwe waziwa kale you would have acted mature n'ogamba kale wadde Jaden oyogedde ekintu ng'ekyo nali nabyerabira nti nina okusindikira ssente naye Jaden ssente zo ziizo you would have won over people's hearts but wazze mu kwekaza sijja zikuwa era bannaaye n'otandika okwetikka bonna ababadde ku live konka of it ati nkalire anything nze waliwo live gye nasanga eyo ng'ogamba abantu Luwira avuma maama wange siri musonyiwa naye nga wensaba abantu recording emu only one recording yes maama wo namuteeka mu bagiyita batya green screen nga mukomparinga n'owange gwe wali ovuma wali ogamba maama wo kati ate mpulidde mbu ate kitaawo mbu ye yali omupakasi naggamba ovuma abantu ebintu ebiri mu famire yo ebintu ebiri mu famire yo byovuma abantu woba olinayo muganda w'omulema ng'ovuma abantu obulema woba olina n'ogamba Luwira yasooka ovuma maama naye nenkusaba only one recording nga Lulirayita atudde ku maama wo ng'amuvuma toyinza kugireeta n'ogulaba buloga ye Luwira yamutandika Luwira kama is a bitch sinnaba nokusaala ngenda kusaala nesaalire bannaaye ffe twasigaza kusaavinga Katonda ekirala kano kankayiseewo toddangamu okugamba abantu mbu nze tosobola kunkola kibi n'oyitawo you guys are so bahaw nze tosobola kukola kintu nze n'otabaako kizibu kikutuukako bannaaye nze tosobola kukola kintu neki nzonsesa abantu okwewa the power you don't have it's literal insanity oh why singa munaye eddogolyo oba amaanyi go oba Katonda okwagaliza kwakwagaliza singa buli gwokomya asigalayo naye buli saano oyagala okulaga abantu nti kwegamba you want to prove to people that you have some sort of power over people and yeah you're doing nga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking, esigadde mpolampola mawulire jja kubanga tugakwera jja kubanga tugakutuusaako naye jjukira essente ezoogerwako zo baazigabudde oba yazigabye nategeddeko mbunga bwe babadde oba ku live yaabwe buli omu yatutte emitwalo 5 era zo Jayden teyalabyeko yadde nekimu yadde wetwogerera Jayden ye yalinnya ennyonyi okugenda India sigala naffe tovaawo.